Ola capital inasobola kubeera ng'ovuga boda kubeera naye ekizibu ekisinga obukulu kutandika. Abantu tebaagala kufumiitiriza ano ku ntandikwa. Abantu baagala ssente nnyingi eze capital ebiseera ebisinga ze batakola ki ze batayina ate entono ze bayina ne bazimma ne batazitwala nga kyamakulu. Naye nga mu byonna ekisinga obukulu kufumiitiriza. Kuba okufumiitiriza kwe kukuwa ekyokukola ekisinga ki obulungi eri ggwe okulaba nga weekulaakulanya. Lwansonga waliwo kajjooka abantu ke baateeringanga oba mukamanyi omusajja eyawa omulimu abantu basatu abakozi basatu. Omu n'amuwanga gwa kusima binnya yali musajja mulimi, omulala nga gwa kuteeka mu nsigo, omulala nga gwa kubikka. Eyasima ebinnya yajja n'eyabikka yakola ki? Yajja. Naye ow'ensigo teyakola ki? Teyajja. Kati ne bajja ne bamubanja nti mukama wange twakoze. Naye nga ddala mu butuufu baakoze ki? Baakoze. Bano ababiri. Eyasima yasima n'eyabika yakola ki? Naye ensigo teyakola ki? Teyaliimu. Kati okufumiitiriza y'ensigo eyo n'okola omulimu nga gwenkana otya amaanyi. Abasinga bagamba nti tukola nnyo oba tonnagaggawala ng'olaba okola obanga kyokola tonnakifunamu kitegeeza tonnakiteekako okukola ki? Kufumiitiriza. Okukola ennyo si bugagga. Buteekwa okuba nga okukola an effort based on reason and reality. Kati bannayuganda okujjako nga tubataddemu embeera eyo ey'okufumiitiriza eggwanga tetugenda lisitula kukola ki? Kulitwala maaso. Bannayuganda kyobula mbakubira omulanga nti bannange musome akatabo kano kuba nannyonnyola ekintu kye bayita okufumiitiriza. For reason is the distance between where you are and where you want to be. It is the gap between success and failure. Lyebanga eri okufumiitiriza lyebanga oba olugendo oluli wakati w'obwavu n'obugagga. Omuntu wafumiitiriza obugagga aba ajja kukola ki? Ajja bufuna. Hamwe akubanduulwa emu nti bannange tutandika okufumiitiriza. Anyone can reason. Ate okufumiitiriza kwangu nnyo. Okufumiitiriza buteerimba. Okufumiitiriza kutwala bintu nga bibiri. Okufumiitiriza bugumiikiriza. Okufumiitiriza having a focus and vision. Okufumiitiriza bugumiikiriza. Okufumiitiriza kukuteeka personal responsibility n'ogamba nti okugaggawala oba okwavuwala buvunaanyizibwa bwange. N'otayagala bushiftinga kubutwala balala. Nemeddwala wakuba taata wange teyampa. Nemeddwala wakuba muganda wange antambulirako. Nemeddwala wakuba gavumenti tetuwadde. Ekyo ekyokwekwasa buli ssaawa. In fact, as a principle of reason, reason imputes or does it give praise for fulfillment of an obligation. Tetujja kukubira mu ngalo oba kuwaana olw'okumira eddagala ng'obadde mulwadde. Tetujja kuwaana nti osasulidde abaana bo fiizi oyagala omukazi akube mu ngalo ate ng'abaana gwe yakola ki? Gwe yabazala. Kitwale nti buvunaanyizibwa bwo okukola ekyo ky'olina okukola. Ogenda maaso ng'omuntu okwekulaakulanya n'okulaakulanya ensi yo. Byonna tubiwulira era obyogedde. Kino si kikubuuzaako naye mwebaka kutulo baga nti abagagga temwebaka. Mbw ate bw'ofuna obugagga bikuzibwalira nnyo okusinga ne bw'obadde ng'oli mwavu nga weewummulira bintu byo. Obugagga omanyi olina okwawula obugagga ne ssente. Ate byanjawulo. Katonda ayinza okukuma ssente naye n'akuma ki? Obugagga. Si buli alina ssente nti mugagga. Gweoyinza okuba n'ebizimbe 10 mu kibuga naye nga n'owoyita ku ssaati ya mitwalo 12 olamuza n'ogamba temugimpa ku 10 ne bagamba nedda tugikuma 12 n'ogamba nedda kaŋŋende manyi nja funa ey'e10 ndigigula. Naye n'osanga omuntu nga talina ssente nnyingi ziri awo avuga booda najja n'alamuza essaati y'emu nti yameka nti ya 12 n'agamba nti mugimpe nga n'okulamuza takoze eki? When you compromise, when you reach that extent of compromising your personal desire, then kitegeeza oli muddu wa ssente. Ssente sifuga sigwazi kola ki? Sigwazi. Kati era awo tuba tusaba nnyo Katonda tumusaba atuwa obugagga alemye tukumya ku ki? Ku ssente. Bugagga obugagga alemye tukumya ku ssente. Kwegamba bwe maki ekinjala ennuma nga njagala kulya. Eyo example ngikuwadde buwi naye sente wokulembeze nnyo sente mu bulamu otuuka ekiseera n'ofuuka muddu waki? Wa sente. Tewaberawo bweralikirivu ng'olina sente ogamba nti
ne malamba wagulu nengwa wansi nobiranga mu mutima gwo nga ne bwokifumitirizaako nga bwagambye noga ne malamba wendi kati ne malangwa wansi kyakufumitiriza okukkiriza mu Katonda n'okutegeera engeri kyabageze kyova ffe mu Busiraamu Islam is total absolute submission to the will of the creator based on reason kati sisobola kweraliikira ku kintu kye sitayinaako buyinza saawa yonna obulamu nze yeetonda kati wemba sinze yabwewa ye neeraliikira nti okufa ekintu kye sitayinaako buyinza wadde okumanya obudde bwe kiribaawo ekyo tukirekera Katonda kyakufumiitiriza okutegeera obulamu n'okufa. Life without death is incomplete, for death completes life. Ate tekiriiko budde kati nze tosobola kunsanga nga neeraliikirira kufa kuba mmanyi kiteekwa okubawo ate simanyidde kati ekyo kitintwalira ki manyi n'essaawa eno tuyinza okuba nga twawugana n'enkutukira wali ekyo tekintwalira budde kyova olaba nze nga Hamu ebintu by'omunsi tebimmalaamu nze sente size ezinfuga sente nzaazifuga ate era sente Katonda azikuwa ate wayagala n'azikola ki n'azitwala kati wazitwala nga wetta Katonda yamanyi engeri gyagera ebintu bwayagala n'akuwa wayagala n'akuggyako ekitegeeza mwe ninda Katonda ne mukufuna mukufumitiriza ko twatatandikiddeko Mukama nyambire eyo ngagawa nengagola ne Katonda n'okufumitiriza yakukuwa obwongo si yabukuwa ate waki ogaana obukolesa tosobola gamba nti kaninde Katonda mbirekede yes Katonda yatuteeka ku nsi tufumitirize tukole era tupe basajja b'amaanyi n'abakyala b'amaanyi ekimu byate abalayi baffe n'abakulaba ku TV kyekibuzo kyenasoose okubuuza nti Hamu omusango gumusinze Hamu tazeeyo nga bwe twogera mu ngule tagenda kudda mu kyalo ku musango ogwo nnyini giri biki ebyo byewawaaba biki ebyakusinze kaakati tulagawa okuva wano okutwaliza wamu tulina obuzibu mu ggwanga naddala obwa banking industry eno ti abasajja bano abasinga mukimanyi mwena nti 95% of banks bagwira naye si kibi kuba naffe tugenda ewaabwe tulina bannyinaffe ne baganda baffe bangi abakola mu nsi zaabwe so ekyokubeera abagwira si kibi ensi yonna yaffe ng'abantu naye ate bo bajja wano ekisooka bakulembeza obusosoze ekintu ekitali kituufu they are discriminative by nature kyova top manager bonna beebweru ekirala bakolera mu capital waffe baleeta obusente butono ddala mwezi muteekayo zizifuwa kuwa capital zibawolako ate ne babutuwa ku interest rate nene ne bajja tamu zibatuwanzibu nnyo kyobala buli omu tasasula tazizaayo kati ate ne bajja ne bakola profit repatriation sente zonna ne bazitwala nga mwotadde n'okusojjola sente ku akawunti zaffe ntonotono ne bazitwala kati kivula mbadde nkulinga for banking reforms nezi nakebera mu akawunti zange nindabanga bakola ensonga eno nga bajjako sente zange eziri mu buwumbi 12 abantu omusango bagumikisinga Hamu banka temuwaabirangako oluvannyuma lwa Hamu kutaputa ebitabo bye n'asanga nga banka emubba yakwata banka n'agitwala mu kooti ng'agitutte musasula obuwumbi 12 ne mucyo mu kwetegereza empapula zaffe oluvannyuma tusanga nti ne bye baakolanga ebimu byabanga byabamenyi bw'amateeka bajjanga ne bakolera wano nga tebalina ki license kati ebintu biri ki biri bibiri sente Hamu z'abanja zibanja bukwakku kuba bazikola ki bazitwala naye mudda bajja ne bakolera wano ebintu nga tebiri mu ki mu mateeka Diamond Trust Bank ya Kenya ya Kenya nejja nekola wano transaction nga teyina ki license kati mu mateeka once someone commits an illegality kooti tewuuza na muntu ya committinga illegality kati kyemuvoola omusango baagusala mu kooti eyasooka banka neddamu nejulira mu kooti ya appeal naye nga the main point here ebaddemu did the bank commit an illegality yes or not naye kyannaku era kyamukisa mubi nti kooti yavuddeyo nejja negamba nti kino ekya illegality wadde tukirabye nga kooti naye tukiteeke ki ebbali then tulabe bino ebirala naye ate nga nebirala era mbakola ki naye boba kubanja olina ebbanja ne banka eyo
banka singa ali emmanja singa yavaayo negana tambu tukola ki tumubanja misango gino temuli counter claim bo bennyini kyabakwasa ensonyi we batulina bitabo byabwe nga bakutwala bilioni zange 10 mwameka nga bajja kunzi abantu bano bakola ebintu wammanga ebyobujozi byotaswana kukkiriza kyobola babanyinaffe baganda baffe abasuubuzi bonna oba okola mulimu ki oba oli mbyennyanja oba oli mulimi ebintu ebyo byonna babikola ki babitwala lwansonga structures and systems ze baateeka in place tezisobola kuzaayo tezikusobozesa kusasula mabanja gano kati guno omusango gwange it is very technical nti abasajja bano mbakutte ewaluma nze nga hamu omusango ogwo tegulina kye gusobola kunkolako naye nze oba bagusaze batyo oba bagusaze naye nwanirira muntu wa wansi twagala tutereeze systems ntegeere nti n'omwana wange gwenzadde leero wano talisangayo kijinji kino mbasajja bano tukaddemu kano ogambye gwe gye gugwera gugwereyo zest chokola illegality omwo bayitira okutu exploitinga n'okutwala sente zimala mu ggwanga nga tebasasudde na misolo tuteeka ogijjamu kyovola bakizitoye nnyo kibakaluubiridde ne kooti kigiremye kati kooti egamba nti omusango gwa hamu baguze wansi naye ate no illegality tugiteeke wano byo tugireke wano kiringa ng'omuntu kugamba nti tugende mu ringo olwane naye kankusima amagulu n'emikono kooti eyina obuyinza obukola ekyo naye nawali awalala biliyoni obuwumbi 100 bwegwa mubiri gwa muntu tekayinza kuba kannasi omuntu atulaba wabukedde ali ku bukereteevu ddala omuntu najjako biliyoni 10 bakikolera emyaka 10 bizinesi zenakola ne banka zinate kati weebuuze hamu kati bino byenzimba nzimba bya sente mmeka ekisaawe kiikyo kya bumbi 1989 nzimba integrated agro processing plant $129 million ezo manyi sente mmeka ziri mu billion kyenkana bina n'okuso kati you see I've been transacting with these people for quite a long period of time. They took advantage of my busy schedule ne batandika okusomola sente kuba bitwa twakola byabanga biki bingi kyobola n'okubala saabalanga nabawa ne bampa ne tukola bwo tukuga business eri ekola ki etama ne nafuna mu okwekanga ne ngamba nayo manyi kampite ba accountant bange batunde muki mu nsonga zo tugenda okulingiza mu ndanga sente bakola ki go walabyeyo omuntu ava mu banka naganga tamu tatubanja ekyo tebakyogerako mbulirayo ndetera video mungu omuntu agamba wa banka tamu tatubanja nelwa kuba presidency zensettings n'okutakolinga illegality eri banka zonna zemulaba wamma kuba kivola na wabiremu zonna zaavayo nezijja nezigata kuki kwemu kati president jensettinga egenda kuba the entire banking industry nze kyengamba kitono nnyo nti abange mujja wano nga muzze kukola sente ne mukula ebintu wammanga nga ffenna betugasa mukulaakulane naye nga neggwanga temulibbye nnyo bannayuganda baavu mwebuuza sente zammwe gye ziri omwezi guno gwokka guno omwaka gwa covid batutte obuwumbi 874 they have filed yes these foreign banks kati ate nga mwebuuza nti sente zammwe ziriwa sente temuziraba lwakuba zonna bana basajja bazikola ki bazifulumya gumunayoganda munnanga aleyandaba tojja kunoonyeza kintu bwe kitali sente bwe ziba zifulumya ziba tezikyalimu muki mu ikonomi ate ezo zennyini ze bakwata ziweze ne basigala nga bawolaawolako gavumenti zaffe sente zaffe zennyini bazijjana ate ne bazitukola ki ne bazituwola kuba omuntu muyinza okukala ne mugana naye sente zibadde zijja ki omuntu abadde ajja wano n'aleeta tugeza akawumbi kamu mu ikonomi n'akasuulamu n'akola amagoba ga buwumbi bumeka 5 olumala n'akwata buno obuna ku mwaka guweddeko n'abufulumya n'abutwala ewaabwe n'alekamu kano akamu mbutuufu buno obuna bwabeera atutte bubeera bwani kati nze ngamba tutambulire mu mateeka agakola ki agatufuga ne bino byonna ebya profit repatriation bibeere regulated nti oba okoze obuwumbi 5 obuwumbi 3 buleke ki wano batwalako kamu kitegeera ate woba oleeta leeta nga gavumenti ezitegedde zisasule neki n'emisolo